By the way, Ochali staff wa Bukedde oba Vision Group at large. Yep. 100%. Yes, sir. Omwezi guno gwonna oguwedde Suna Ben ne Bruno Betty bagwetisse. Katusooke ne Suna Ben twabadde nabo wano mu Nnyendo wano mu kisaawe ky'e Kasana batukubye ebinyaanya abantu ne basiima we naviiriddeyo kintu kyabadde kigira naye nga mu butuufu kyabadde kibula mugagga we bali kutegeka Suuna n'ennambwayo bwe mba ndi atudde bulungi bafaaki kyekigenda mu maaso nina bye sitegeera bulungi oba nyina wano Bible kanzije wana abakolinso Corinthians omanyi epaso we gundi ani liri puzzle we abibasomera lunna bete mwabiwulira batte bagala kubiwulira twabiwulira yabisoma twabiraba mwabiwulira kati let is a woman respect is a man and whoever shall respect the man whoever that shall respect the man kati bine bitugenda biyigiza mu Bible 7 kati kiribwe kiti by the way leka nkubulire yali nsobi oluyimba olwo Gasha Mutoni yalukubye nga lwogera ku nsonga za Suna Ben ne muganda waffe Bruno Betty abakyala bano munaye kuba byanjawulo anti munaye binzo kubeera ebyenjawulo naye nge yawandiika akatabo nga y'omu eri tuli mu kukyayibwa anti akatabo kabeera ke kamu lwakuba nti page kubako front chechiva mu kulwanira property kukyayibwa kwe kusookawo kukyayibwa kwe kusookawo Suna Ben mukyawe nambwa ayagamba akyayagala bbaawe nambwa ayi mutwazi kyekyo wulidde sabula nambwa ayi mutwazi Suna Ben mukozi anyway kati omutwazi bwe yeegwako n'omukozi omutwazi aba alina okusala amagezi ki eyo tuveeyo mu baganda banambwa ayinamuko ku bwongo anyway okwongerako ku gundi ku show eyabaddewo e Masaka eggulo eya Suna Ben ebinyanyanyanya yabadde nnungi sasobodde kubeerawo baganda bange sebo wano tuba waka bazira webale kugaba mandazi ate n'owagira obwana kati kankuwulira ensonga lwaki Suna Ben ne Mbazira Tone kankuwulira ensonga lwaki Mbazira Tone ne Suna Ben b'amaanyi abasajja ba Vibes Cartel bwe baali bakonkaringa ebitundu by'e Gaza ne Potimo they could live the real life of the street balivinga obulamu bwa street bwennyini obwaddala olunaku lw'eggulo nabadde nyina wendi mu taxi park nga nzija Masaka because of course nze nkyalinya taxi simbobi ne nga mulimu kyali nga ali mu Kaluma ne muwe 200 just ghetto life zimubeeremu wadde omwebaza Kaluma just zimubeeremu nga kyali wange kati Suna Ben okukwata erindaazi n'aliwa kyaliwe kiringa bwe nakusanga ku street nga kyensobola okukuwa lindaazi kati eyo life gye turelatinga nayo ya real life that's why nti mulaba nti Suna Ben ne Mbazira Tone abantu babaagala nnyo nti bo tebaliiko bintu byakwefuula kye batali okwefuula kyotali bwe buzibu reality ekirala yagenza okulaba nga mu mbeera eyo kyekyo ekyetaagisa okubeerawo oyinza okujajinga oyinza okugamba nti gwalabye bindaazi naye nga towulidde bali beyawadde bindaazi bo bamusabye eki ekyo nakyo kyanjawulo toyinza kuva mu bbanga neweetumiikiriza kugulira muntu kakokko nga takakusabye nga ate gweyagala okwenkoko agame mpasumbuusa kati bintu bibeera byabadde mbinyanyanyanya wabaddeyo saabaddeyo sasobodde kubeerayo muganda wange nabadde wano nga tulinawo abagenyi abatukwasaganyiriza ye muganda wange naye wasobodde okutegeera ki ekyagenze mu maaso of course mbadde n'abakulu nga bagenda kumpitiriramu ku ngeri gye byatambudde ekyamazima saabaddeyo
Sali waffe. Esawa yonna mugenda bamulaba ebituufu byakola. Naye nga Suna Ben banaye abantu b'e Masaka. Esawa zino tuli Masaka nze ndi muna Masaka ya right now mbeera Kampala biki naye e Masaka mwana waka. Ate kati Suna Ben ne Mbazira Tone ekintu ky'okusigala nga mukimanyi nti waka waka. Ekyo ekintu kirungi nnyo era tukiremezeemu. Bannamasaka mwe bali kutwagala, mwe bali kwagala Suna Ben ne Mbazira Tone, mwe bali kwagala binyaanya. Bagambanga nti abo tebalisala Lwera. Suna Ben n'asala Lwera, Lili Puzzle Lunabe n'asala Lwera, Singa Nasoma n'asala Lwera, Kabano n'asala Lwera, Eddie Kenzo n'asala Lwera, Masaka Kids Africana ne basala Lwera, Brian naye n'asala Lwera nkugambye. naye nasala wameyo matuvuddeyo by the way kankayiseewo Chris Evans y'omu ku ba performance ali ku Villa Lounge enaku z'omwezi nga 15 ya omwezi guli ogwa September ogujja okutandika so mubeereo ku date eyo ate mumuwagire ajja ne Spice Diana ya performance bulungi ni omulala gwe nalabyeko fete twabaddeyo Nduga naye najja n'asaba Nduga yayimbye ennyimba ze. Of course yazine bito bimanye ebyo kusamira ava kuzo okusamira yayimbye ennyimba ze yayimbye ibintu byose bitegeera bulungi nyone nga yayimbye ekinategeddeko yazine ngamba ennyimba ze ziri yaziyimbye mukolo gwadde anti raze nyimba za tuwa nyimba za nyimba zezo zokusamira zetugerako olwamulese lwadde lujjako President Museveni ku ntebe nga lwagala omwana oyo anasobola Museveni Nduga tajjanga yagala kwesimba oba yesimba okkodde Nduga sayagala bwa MP agamba mbu mukoye embwa yagalera bwa akoye nani ye nani yabayimbi agamba mukoye Museveni mwagala Bobby era yemesi y'oluyimba lwadde lugamba obwa mupyala bikabwagana fetoleba opposition mu opposition bakategedde ebitabo biwera nekali Hasani tofaayo tolaja na nnyo meeting wabulayo biri oba Hasani kujja kumukolo tofaayo ne sente tujja kusondera nafe tukwagala ne Hasani nkubanja tewansasula kati eyo katuvudde ate yansasula kati yenna kuje tulumirirwe ensi yaffe teyansasula nakolera Hasani tewansasula ne manager woniga Hasani Nduga bakubanja akitegedde ekyo nga tuvuddeyo ondaze toyagala kwogera ku nsonga za Nambwayo ne Suna Ben oli Suna Ben mukulu wange kati njogere kimbufumbo bwa mukulu wange nga nange siri mufumbo aga katonda kiringa ensonga z'abafumbo zinakubeera z'abafumbo vane kwekyo emyaka Suna Ben gy'alina ne experience gy'alina mu bakyala nange experience gye nnyina mu bakyala n'emyaka gye nnyina siyinza ku discussing relationship ze okujjako okumanya nti just abatwazi bo babaamu kati oli tiimu ki Suna Ben singa okwagala okumanya amatisi kye mwagala timu Suna Ben eyo sure banyumya n'ebitabakwatako kye batamanye ne beefuula bakimanyiko the way you love us demo the way we love you demo the way you hate us demo the way we hate you oli tiimu Suna Ben exactly ndi tiimu musajja saagala na kumanya oba yakoze kadate oyo mukulu gwogamba nti ye abali tiimu Suna Ben kadate wawo muganda wa Suna Ben omutogo bayita producer Dawson Magical eyo family talented nnyo tosatumanyira ate n'ebintu bye batukoledde wano e Masaka binene nnyo okusinga ku bye mulaba ku radio oba ku TV